T amanya Skin Pro nga bulijjo onaku lwaliro nzize n'abasajja abamanyi mu industry abakikoze tulina abakansala mu kizimbe tulina abasajja abamanyi ng'omusawo ono tategeereka gyagwa alimu enaali emu ali mu people power information yesebo kasita jeno omuto yalanka kuba Zemanye woko elia mugo gwa mo Dr. T amale baganti ze singa na yawasani na rozi ze singa nali ngesisula bwere omusajja akinko na girlfriend kuna bwana omuwala kumbe Lady Master mwaga Lady Master naseni kama yembe gasomero bakudde kamera sebi bwere pita mu empeo nempulire mmanda okukala banda nkankwa chula mu panty yes wawuwo notya ati kiri bwe kino afa tuli balogo baba muli toto yangalanka nze Dr. T nasobera kola lumpa ne Kambodi ndi Bawanina Rose na Farida nina Rose yenyini Farida wa mugoba nakazi wa mugoba ndikanamba kati nava mu taxi waje kabako mukozo otya kwani nakuza bade kunina Rose nga bakukuta bako yajja kufaka bako biniganta kimanyi yali nabaga sokole kibiniganta gonini yako mukazi biniganta is a woman iyo musajja azadde mu andi kiri bwe kigendo wetekeze biniganta bali ayingide ku kigo ky'abasajja tayingira biniganta is a woman Biniganda is a woman. Kansala Jackson soko yogerekera bakola ku Volongoto yuki. Aho twala ku Volongoto tuline Dr. T. Tugende mas. Dr. T. Soko yogere kusonga za Brian White. Brian White yatwadde Kembeya jali mu yenyamiza Bad Black yabadde yekulo. Kibinyo bandi Dr. T. Abasinga abantu ba comments zetu ku social media bana cyber bullying eno simayo banaji comment. Soko Dr. T. Ali mu katemba. Bad Black anonye yoki. Bad Black ngago yayambako mu pangire kabonero kabyenswero okusembera omulwadde nga bachali ku podium kabonero kabyenswero okusembera omulwadde Dr. Bad Black answer kiti yabali na mask andi kiri bwekiti nabaga ndi Brian White yazanya bubi emisajja bogende wo musawo nakugamba nti ndagala ninabiri ekiro mu kamasanganzira akabino okatunuze mu kkubo tojja misana ko sitaza abantu fena tuli balogo kitegeeza ndi Brian White yakola bubi yajjayo emisanyo gyonna n'ayalika n'abanga embizi etaweta ate embizi edduka bwe teweta tekola yutra ne bamubaba amaafu yebanze nkubika nze Dr. T bukyanga nzija ku BBS bameka bakagala okumusita nze ndi emmere yabwe ne ssente nazizira kati emyaka batugamba Ghetto King wa muddu Ghetto King maafiya mwana wa Mbabasi Ghetto King nabaga nti buli wengenda Mbabasi angoberera after Mbabasi following kati gwe Mbabasi mafiya wo bali mu Masengere bebakuba era kendi fuluma Buganda kendi fuluma Buganda ndi bwanika nekato musajja kimukiriza and so forth nabagamba lwaki bamujjanja abagenda ku basawo Baganda bajjanja Tanzania tetulina malwaliro wano Nairobi ate Brian White alemye okwogera kasito kyali mwakwogera Brian White yogera omuntu akuli okubi yani omuntu akuli obi muogere atukamba Buganda mafia tatalangu omumanyi Dr. mumanyi mafia empulolando